Sibona nsonyiwa akakubuuza sirina naye muganda wange ninako muganda wange nga teyakagenda Dubai ate yakagenda Dubai mu abudabitali naye nga wabeera nnyo wennyini sinaba kutegeera wala bali sinaba kutegeerawo just yakamala mwezi gumu gwokka naye waliwo ensobi gye yakoze naye ensobi nze ndaba si y'amaanyi nnyo abadde yakatusindikira mesegi lwaggulo luno ssaawa 12 naye nze mesegi nzirabye ssaawa 2 ansindikire ku WhatsApp n'ansindikira ebigambo ebyo ebiri awo mbu baagala mutwala ku poliisi mbu kumutta mbu olw'okuba yeekubisa ekifaananyi ng'alina sabbuuni mu mutwe ekifaananyi kyo njagala kikusindikira naawe okirabe ekivaako mbu nga baagala kumutwala mbu kumutta yakamalayo jasi mwezi gumu gwokka naye bannange yamba taata mbu kubanga yeekubisa ekifaananyi ng'ali mu kiyigo kale yabadde nga waali si walungi era ng'emirimu mingi ng'ennyumba nnene yabadde yakakolako omwezi gumu ng'alaba yenna omubiri si mulungi kati ne tugamba nti oba ng'ate mulwadde ne tugamba nti waba nga tajja kusobola abagambe tomanya ne bamukkiriza okukomawo naye kirabika kati nga we yakyogeddeko kye baasazeewo okumugamba bamugambye mbu bamwagalako miliyoni 5 kati ate bibadde bikyali awo ate nga tuwulira busimanyi mbu bali mutwala ku poliisi wali eri okusooka mbu bamwagalako miliyoni 5 kwanza akomebwe Uganda ne tugamba nti tekirina buzibu kati tubadde twagala kwogera naye taliiko wali offline avuddeko tali kuddako ko wadde ku online Kadama TV kojja matte Namukombe Swabaha yeekubiza ekifaananyi ng'ali mu kinaabiro ng'anaabanga emulabawo ebifaananyi yoyo Kadama ebibye bibi kigambibwa nga oli omuziwulidde nti yeekubye ekifaananyi ekyo n'awandiika message waliwo wano message gye tajja kusobola kubeera nga teekayo naye ng'awandiise bano abantu baalabye ebifaananyi byange bagenda kubeera nga bantwala ku poliisi baŋŋambye nti bagenda kunzita ye message gye tuyina wano yatuweerezebwa omuwala omuwuliddeawo ng'ayogera ebintu bino in most cases ekintu gwe kyolaba nga temuli ate oyinza okwesanga nga kikuleetedde obuzibu really nze nga nze njogera nga nze kojja matte omuntu beekuba ekifaananyi ng'ekyo ng'abadde anaaba ati lwakuba alina ebyovu nze nga nze tekinsiikula mmeeme era sikirina mu buzibu naye ate ojja kugenda okwesanga nga mu culture eyo gy'okikoledde nga baate tabo nja kuwa example waliwo ensi gye nali ndimu nga balaba nga ndya enseenene era ne mbalagane ku bifaananyi ne bagamba zino enseenene ffe tuziwoomera okukamala obukamazi era lwali olwo enseenene bwe zaatandika ne nzitumya ne nzirya naye omuntu eyalabanga ndyanga enseenene yagamba kayiraba ono alya ebiwuka nti nze woolabira nti ndya ebiwuka ate nze mba mpoomerwa nnyo kakati ekifaananyi ng'ekyo nze oyinza okwesanga tekinsiikula mmeeme naye nga mu famire gy'olimu just okulaba bwalabe bwotyo nga kizibu katusuubire nti information ono omuwala gyatuwadde yeeyo bwetyo oyinza okwesanga manyi tugenda tubaleetera wano stories abamu ne mutaziwuliriza oyinza okwesanga ng'ate omuwala ono wabaddewo oba kamera ebadde emukwata nga ye oba ne mukama we agimanyi bw'abeera ng'agimanyi ate omukazi n'agigwako n'agamba bulijjo oweereza bba wange ebifaananyi bino oba akulaba oba oyinza okwesanga ekifaananyi ekyo omuwala yakyekubiza n'abeera ng'akiweereza bbaawe n'akisanga mu ssimu ye omuwala munagala nze nkubira ekifaananyi nga onaaba nti mugezengako nnyo okubeera ng'obeera stories bangi ogenda n'owulira story n'olaba nga kikisoboka ekyo kinene nnyo naye ate ogenda okulaba nga some story happenings
kuba tuba tukimanyi nti gyeri Kadaama waaviireyo najja n'abalabula abeera abaagaliza. Kankuzeeko emabega katono. Kadaama yagamba nti boosi we okufuna amaanyi g'omubiri amaanyi g'ekisajja alina kusooka kulaba ku Kadaama nga yeesiiga ebizigo n'afuna amaanyi agasobola okubeera ne mukazi we mu kikolwa. Kakati oyinza okwesanga n'ono boosi ebintu bingi tetugamba nti kyekituufu ng'ayinza oba yamugamba njagala nkulabe nga ng'onaaba mpeezanga ebifaananyi ng'onaaba, omukazi n'abigwako. Nja kutega kamera nkulabe ng'onaaba, omukazi n'agwa ku kamera eyo. Nti ebintu bingi ebijja era mu comments bw'olaba omuntu agamba ayi ekisoboka ate yagize atya yakoze bw'ati, ku nsi n'abagamba tewali kintu kitasoboka. Bwe kyolabira ddala nga kiri impossible oba omulala kibeera possible. Ekintu kyolabira ddala nti okikola otya, jjukira nti n'ono yennyini agamba nti okikola otya, ate naye ayinza okugwa mu kintu ate ekisinga ne kyabadde yeewuunya munne nti gw'okikola otya. Example yeeno muwulira nti omusajja yasse mukazi we oba omukazi yasse bbaawe nusu 5 nusu 10 $50 okusereza emmwanyi ze baatunze n'ebigenderako birekingana ebyo. Buli muntu aba alaba TV ayinza okugamba banne abantu nze banne omuntu kati ng'oyo bw'ayagala omusajja oba n'ayagala omusajja muleka bulesi ne muviira mu maka, oba omusajja n'agamba omukazi bwe mukwata ng'ayenze muviira buvizi n'abeera ng'akola ki nga mulekera amaka. Buli omu kyaba agamba, naye gwe weewuunye lwaki wakyaliyo abantu be batta. Omuntu oyo yennyini asse naye lumu yali abaddeko ku TV n'agamba nze oyo mukazi mba muvaako bubi, oyo omusajja mba muvaako bubi, aba yakyogerakoko. Naye emitima gyaffe gibeera mizibu nnyo ddala nga tuli ffeka nga teffe tulina okwesalirawo nga tolina gw'obuuzizzaako ate nga ddala nga towuliriza. Buli bw'oba towuliriza, buli bw'oba owakanya n'obeera nga gwe eva owakana olina akola ekintu nti yakoze bw'ati yagize bw'ati, beerangamu na kyakuyiga n'ogamba oke yagudde mu nsobi nze neme kubeera nga ngigwamu ate osanga oleme kubeera ng'ogigwamu. Kuba oyinza okulaba ey'ono Kadaama ono tiyabadde anaaba n'olaba nga kinene nnyo lwaki yabadde anaaba alya n'aweereza boosi we, naye ate gwe n'olugwamu ng'omuweereza bitundu byo byakyama. Mukazi n'abigwako mu simu ya bbaawe n'agamba kati ebitundu byonkyama nga ngende mbitunduleyo mbisaleko bambyokye. N'owulira nti Kadaama bamusazeeko ebitundu by'ekyama, omukyala n'abyokya. Bamuyiye amazzi agookya mu mbugo, bintuntu ng'ebyo. Ffe n'ojja n'obeera ng'oshuga kootinga story yo n'otatuwulira ddala kituufu. Kati ekituufu ono omukyala atuwulire naye nga toyinza okwesanga ng'ekituufu kirala nnyo, ng'ekituufu kirala nnyo. Oba ebifaananyi omukazi yabikwatidde mu simu ya bbaawe oba waabaddewo kamera kugamba ebintuntu ng'ebyo. Kuba omuntu waatuukira okugamba ngenda kutwala ku poliisi ngenda kukutta, ddala nga ekifaananyi ekyo osooka n'obuuza kyazze kitya okubeera nga bakifuna. Nze ngamba kirina kubeera $2,000,000 kuba sigamba nti gw'oba okiwadde mama. Kirina okubeera nga waabaddewo kamera. Esimu gye wabaddewo ekubya yabadde yiyo, kitegeeza oba olina gwe wakisukumidde. Bye byokka bibiri tewali kirala. Kuba essimu ya Kadaama ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi, Omwarabu takyega simu ya Kadaama. Kuba eva mbeera mu password ng'esinga ne koodi za banka.